Mena okulonda Sserubula bannange. Sserubula abantu bonna gy'abamalayo tetukyali katole. Tetuweddeeyo. Ono gwe mulaba. Wabula mwanyiga eppeesa abantu b'e Lugazi. Nze bagamba kimu ku by'okulonda. Okulonda kwe mugendamu sigenda kwogerako bintu bingi. Ne kiri kintu kimu. Uganda etambula n'abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Bwe mulabanga waterera n'abaana bo, abo abaana be mulaba bakola mu butale, bannaabwe bali mu ofiisi. Naye temubeera wano ne mbeera nga buli kooteete olw'okuba abaana bamwe balwanira emidaala. Bannaabwe bali ababba ssente bayita mu baana be mulabanga mmwe batambula nabo ne babalabamu ekiro. Ne mulowooza nti bakulembeze balungi. Kino tebirimu kusaaga, nze nkuddeyo nga nnooza omulenzi omwo. Tusanyuse nnyo okubeera ne muganda waffe MP wammwe Sserubula. Byonna byonna tubuulira bye mwogera, byonna byonna nammwe mubimanyi bye mwogera, naye ffe tuli wano ng'abayeekera abatambula emisana. Era ffe abayeekera abatambula emisana tetukweka objekitiivu yaffe. Tuze wano okubategeeza nti olugendo lw'okujjako Pulezidenti Museveni na bonna tukyaluliko. Bino byonna bye twogerako ebyakatale ne beba n'akazimba ne katuuka ejjinja nga gwalina okukakolamu oli yala n'alina okukagulamu ng'ali yala, byonna bogus. Tuteka kintu ku maaso. N'olwekyo tujja wano okubategeeza kano akatale ne bw'onaakuba Lugazi emiggo n'obagamba mwenna muyinke mu katale ng'oli tajja kusobola kumentaininga mudaala gumuweereddwa, byonna bogus. Naye ng'ekyamufuula bogus Pulezidenti Museveni ku disempowalinga abantu nga ne bw'abakolera akatale walayi tebasobola kayingira kubanga yabaakuwaza ne baatwala tebasobola kwala mu katale. Yali yabagamba nti ekizibu ky'e Lugazi ennyo. Kano akatale katutwala ssente meka? Katwala ssente meka? Bajja ne batudongooza ne wabeerayo omuyaaye n'akola proposal ze ngenda kukola obutale ne bakwata billions ne basimuwa n'ajja ne batukolerako emirimu halfway. Tutandikirawo wennyini. Bakwata abagwagwa n'akola proposal tetugenda kukola obutale mu municipality mu town council. Ffe abagwagwa ne tusanyuka nnyo bagenda tukolera akatale ne bamuwa billions najja n'akozezaako half. Ffe tetwagala kuyingiramu ebyo byonna olwedde akatale katwala ssente meka? Is it worth the money? Ffe gwe mulimu gwaffe ng'ababaka bano tulondoola first oba akatale yes tukalabye kamalayo ssente meka? Katunula ssente ezo. Ffe gwe mulimu gwe mutukola ki? Ebirala byonna bisobola okukoleka, naye bano abayaaye batuzunguwaza nnyo mwana. Ekisembayo tulina speech nyingi, ffe twatandika akatale, ffe twakola biki. Enjiri tugiwulidde emyaka gyonna, era n'abakyatukulukutta batuga
bagamba lino nti ffe twabatandika bwe mututandika ate mwatugongobaza abayewe batandika n'okutandika sababeewana muno ne baatugema bombokera tali akambongoma lyali ddembe lyange nekitange Lazaro kwati okungema finally bali kumpi tukuddawo kutukubyalirako nti omukka temwalisiza senga siffe tebajja tugwa bawalirako balina okuvaako naki nendanenda mukama Joyce Ntwatwa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana era nze minisita wa Kyagulanyi avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulwanyisa obukenuzi. Kyagulanyi abatumidde n'abagamba ne bwe muba mulonda mu katale wano mulonda ani wankyukakyuka mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbebaza olw'okulonda muganda wange ono Steven Selula ne Farida Nabatanzi yagende babikisubika naye temuggwamu maanyi era abayi omubaka yaliko yali abaleeteddeko ababaka abangi bwe bati mu katale ebyafaayo munoonya ati omusajja bumwongere endowooza nga bwe tutalina budde njagala okubabulirayo akantu kamu. Eno Uganda tulina obuzibu nti abantu abaffe bennyini ate be batunyigiriza. Mumanyi embazzi eba n'omuyini nga gwa muti guba muti nga muganda wange oli gumpeeko bwe guti muyini bwe guti bwe bawanga embazzi mukiraba naye ate omuntu n'akwata omuti guno n'atema omuti omulala singa omuti guli gwe batema gusobola okwogera gwaligambye yiigwe muti munnange gwe gwe bakozesa okuntema. Ati n'olwekyo muwangule emiyini gyonna wabaawo omuntu nga mumanyi nti abadde bamukozesa ng'embazzi ng'omuyini yesaawa okuguwangula.